kutiza buboina bwe mumba mwina omutuddawo bwe buza akulira anyange wali sabuni ani sementi waguze nnyo n'okuwa tokyetaaga era tewakyaliyo nyumba za ttaka. Haji saagala Mungu akuukya omuliro nga ntajogera kubanga sikikugambangako obuuziza ekibuuzo ekiri relevant gamba wali babuuziza ekibuuzo sementi gwe mwagala okugula eyo bwasande ku Nabutongwa yaweddeyo masitowa ne mubeera nga mutuuka gye mugenda omugula nga taliyo sinamukkiriza wabuuziza ekibuuzo obuuza bwabuuza tunaatuukawa kiri bwe kiti yeyambuuziza ekibuuzo kyandigenze bwe kiti sementi eyeetaagibwa gw'owulira ng'oyagala kugula wagenze kwandiweya nosanga taliyo ono alina kibuuzo damu ekya moderator Nabutongwa mbimanyi nsobola n'okuteekawo miliyoni 10 nzisibewo tugende mu towns nga sitowa za gundi nti abaagala sementi muno taliimu wallahi ekyo nkirayidde kyebadde ategeeza nti kyemwetaaga tukikola era eri mu mafactory kiri mu surplus nti tukikola tugenda ku export kukitunda bweru. Omanyi dikwatira mukati bwe nabadde ntandika ekibuuzo kyange nakugambye nzira mu tugenda kwogera not technically tugenda kwogera realistically ebituufu nga bwekiri naye kubuuza ekibuuzo kyange muluzungu bakita misconstrue bwe kyokoze nti n'okitegeera bulala okitegedde kyennyuma naye generally kyembadde njagala okukula kituufu sementi mu masitowa gyali ate mu bungi nnyo bannayuganda nziramu okubabuuza sementi oyo mumusobola. That was my point. Mbuuza nga professor ndi kulevu ndala nnyo bwebuuza ekibuuzo kyange ndabayo bwe mbanga nkubuuziza ekibuuzo toyanguwanga kukiddamu nga bw'okiwulidde osookanga kukifumiitirizaako nga asooke yeetonde kufunya bulungi 100% naye awuliriza abadde ayinza okubula mbadde nyina omukomi olwaleero tugende ku kino kuba buli kintu kirina entambula yakyo. Sementi bw'abanga abadde ku siringi emitwalo 3.5 kitutte emyaka egiwera ena nga aliko 3 mmeka ekyo tugiyita nti stable economy osobola mu planingira gwowaka ow'emmwanyi eyali ku 4,000 mu myaka 3 emabega olwaleero ozitunda ku mukitundu katale kyako gumu 3 katale kigumu 3 zirete leta tanizo kilo yakase ekalungu gumu 3 ekalungu kilo yakase ekalungu kwa tuswale ekalungu factory mentioning a factory chekalungu nisika bilaga tuli mu kulimba mu kitundu mukuru senta mu kuva mu honorable center mu kuva Bukoto South constituency mu Lwengo district mu studio so moderator aje abanda mulege bichao wenda takwata kana ndani yasoma ndendo ya buntu yanza ilimu America abalimba etibwati chafuje kiri economics yoyo waliwo economics owebitabo ne economics owa reality sikakaza nti waliwo go yasoma naye sikama byonna byogera kiri manyo okugamba wenda jebiri naye nti bwoba tobitegeera bulungi linda kukatono bwoba totegedde bulungi gwampuliriza basobola okwogera ekintu mu byenfuna nga bakijja mu bitabo n'ebisomwa nga kikukaluubirira nnyo okukikwanaganya n'ekiriwo mu byaddala okitegeere oyinza n'okulowooza nti balimba kati obolaba ayuma soko ntaaseko kubuuza ku bantu eno microphone bannaffe abawuliriza radio Buddu mbadde ntutaakabanga nga sirabikako ku mpewo zino ate abatugoberera banaye ndozanga Center mu Julius nagambye omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu
nsooka okwetonda obulimba obubadde bukoleddwa naye omukulu okutugamba nti ekiro y'emmwanyi eri ku mitwalo 1.5 nze ndi mulimi wa mmwanyi ate nzitunda byonna mbikola nze ssebo kibooko eri ku 10,500 kase tasukka gumu kitundu tasukka 1.2 yes kati nze ngambye gumusatu akati gwolina katale anyway kale netonda olw'omunoonyereza atanoonyereza oweconomics atamanya economics munnabyabufuzi aludde mu kulya enguzi nze Sentamu Julius munnabukoto South naddala mu Lwengo nsooka okwebaza bannalwengo mwenna ne bannamasaka bannabuddu abajja mu kisaawe kya recreation ground wano Masaka nga twaniriza omwagalwa w'abangi Mitembo ow'Embogo pulezidenti wange mu Masaka bannamasaka mwebale essanyu lye mwalaga naye ate nga pulezidenti bwe yali mu kitundu waliwo bannaffe bayagala okuleetawo embeera naddala aba-security naye amaanyi g'abantu ne gabayinga nga nawuliddeko oluvuvu mu lugamba mpulidde ogamba webaza bannamasaka okujja mpulira ebigambo ebiyitiŋŋana nti abantu bava Kampala ebituufu si bituufu gwe nsoose nokibuuza waliyo kankikubuuze kituufu abantu bava nali ku lukiiko oluteekateeka era twateekateeka omukolo guno abantu baava mu bitundu ebya Masaka wano nga bayitirivu ate nno nze ndowooza nti bwe gaba nga amasannyalaze ga pulezidenti wange gasobola okutambuza omuntu okumujja e Kampala ne gamutuuse Masaka tuzanyisa wakiseezo ziyinza okukwata ne zikutta era gwe obanga osobola okuba n'omuntu ng'atambula okuva e Kampala najja e Masaka nogamba nti ow'Ekamenyamiggo ow'Ekiwangala teyatuuse ng'ow'e Masaka ow'e Kampala yatuuse kitegeeza ku ffenna wabaako alina ekikyamu ng'ow'e Kampala yatambudde n'atuuka e Masaka nga gwe ow'Ekamenyamiggo ow'Enkoni ow'Ekinoni ow'Ekyazanga nga tonnatuuka amasannyalaze oba kuki nolabulina ayita ekyengera n'agenda n'ayita emaya ng'ali ku bigere n'ajja e Kalungu n'atambula n'ayingira Lwera n'amuyitamu n'atuuka e Kaddugala ne bamugamba ayitakako nga gwali wano ekirimya tonnatuuka gwe bagambye okuyita ekaka atuuse wabaawo ekizibu naye bannayuganda bannamasaka bannalwengo bannabuddu mwebale nnyo okujja okwaniriza pulezidenti wange omwagala w'abangi ate gwe nfaananya erinnya ye Sentamu nze Sentamu bwe sibeebaza ku lulwe mba nkoze ensobi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala naddala mmwe ba foot soldiers omuntu eyateekamu akagaali ke waliwo omwana yavuga akagaali n'atuyana ng'avugana eyatambuza ebigere engeri gye wazire tukomaawo tojja kuba malayo yakongojja mwebale nnyo bannange bakansala abaffe mwenna bannakyotera sijja kumalayo bonna naye mwebale nze nno nga Sentamu Julius ekyo kyenkoze okubeebaza bangi nnyo abajja okikola mu ngeri y'enjawulo naye nga waliwo embeera egenda mu maaso mu kibiina kyange tuli mu kuligestalinga ba members kaadi gye ziri mu ba registrar baffe gye ziri mu ba election officers mu bitundu ebyenjawulo bannange muzettanire mugende kaadi yaffe ya nusu 10 abalala bagamba nti kaadi muzitunda iye kaadi ya National Unity Platform etundibwa nusu 10 abatuwuliriza sebo ndi mugole nkwata bulungi abagole babakwata bulungi sebo Juliet tuyinza omuyisa bubi twalangiddwa ekiranga ekisooka ngende sebo ngenda kuwasa mukyala wange
butongole empeta egenda kuluma omanyi mwinenge nga 3 mulumu mwinenge gye mukolamu ebintu ate kutandikira ku Ssekabira oyo namu mugenda mpaka kuwajo ono oluusi ebintu mubingamba byawedde onagenda kuona obwenzi bwabaddemu era 3 mulumu ogw'omunaana tugenda kubeera ku kyalo kyaffe Tagaawo tudigide tusanyuke tulye abantu batandise okumpa ku ssente gamba nti inshallah era mukama ndowooza nga bonteereddemu essaala eyo kijja kwanguwa era olunaku olwo n'olwekyo mutabani mukulu Ssekabira mwenna bwe muba munkwata olwaleero ne moderator munkwate mpolampola ndi mugole naye nga topic gy'oleese yo nja gikwasa maanyi olw'okuba ye area yange awo ye area yange onagamba mu ddembe ly'obuntu mu ddembe ly'obuntu tulina convention number ya social economic and cultural rights namba erambika ebyenfuna n'olwekyo ono yasoma economics nga amwogerako bwogezi ffe tuli mu bizinesi tumanyi bwetunyiga ndi mu busuubuzi manyi taxes bwezikolaki bwezitunyiga ndi mu bya bulimi nga munnayuganda ate munnabuddu ffe waffe tulima ate tulunda mu lwengo ndi mulunzi ekiddako ndi mu kulwanira kinoni n'agenda abakuba obuyondo mbu n'akuba omuntu wakayondo ekinoni n'addukira e Kampala omuze teyagukomya n'agutwala n'e Kampala yajja mu netiwaka y'e Kampala Samani naye finally n'ab'e Kampala ne bamuvumba ne bamukuba ne bamutta kiganwa nti baadde yafudde nga basemutti n'omuleeta ekinoni kakati ab'ekinoni ne bategeerako nti omulambo gwatuuse tebakola effujjo lingi nnyo ne bagenda ne basalaasa kofini ne bagenda ne baziba entaana mwagenda okuziikwa ne basikambulayo omulambo mu nnyumba ne bagukuba mu lujja ne bagukumako omuliro sikawiiki eno naye nakyewunyiza netunuulira ekikolwa ekifaanana ng'ekyo n'ekigatta n'ekyekaliisizo ekyabayizi abaayiga omubbi wa pikipiki okumala essaawa namba nga bakutta amajambiya n'embazi mu tawuni kanso y'ekaliisizo kale ninga nti ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka byeyongedde n'akalala ke kali muvubuka agezaako okusikako security guard emundu kale ebyo byonna bwe tubigattirira tulaba nti Uganda eyolekedde olusozi olw'amaanyi n'obutaagala kutambulira mu nkola y'amateeka ekyo kyabulabe ekiyinza otuleeta eggwanga okugenda mu mbeera ng'eya Somalia mu ggwanga ng'erya Sudaani bwe tutaakwate mateeka kugagondera tunyigirizibwa kati ng'eri eryana eribbi okugenda nobbako munnopiki ate n'omukuba akayondo kibi nnyo naddala bano abavuka abanoga emmwanyi bano bagisobwedisire bakaawe naku asula atunula kati takyebaka anti asula mu nnimiro kubanga emmwanyi bagenda kuzibba naye era bwe tubakwata tubakwasisa amateeka tuleme kubanga ate abatamanyi mateeka begalina bwe galamula so mbalamusa nnyo pozi akasembayo balekerabidde mukwano wange Sylvester Sebagala afiira sengaawo sasobola kuziikirako nti ndeebuka n'ennaku zino mbadde ntambula wano nawali olw'enteekateeka gye ndiko naye nja kujja nkulabe era nkusaasira nnyo munnange munnagwanda munnakannabule oli ku radio buddeyo omuntu wa bulijjo tuwummulamu katono nnyo ate tukomyewo n'omulamu gwaffe tuvaawo ku radio buddeyo omuntu wa bulijjo tukomyewo eddakiika ziri 10 zokka ze zaakaira kusaamukaaga ogw'emisana adi tukomyewo ku mpewo webale kubanga okyagobera tuli mu kinandiro kya nkimize mukulu sentamu pulezidenti mu bimu ku bye yayogedde okufukoosa era nga bulijjo agi bwe tubadde tutandika wanage nti abantu bagenda ne balowooza nti pulezidenti byayogera byebimu naye ng'ate biba bituuka indeed biba bikyuse naye olwokuba nti bw'ayogera ku byenfuna n'ayogera ku GDP oli awulira nga bye yawulira edda naye nga kati bamuleetedde essuula ndala naye kye nabadde ngamba Haji ku byenfuna byonna bye yabadde ayogera Haji bituufu nti ebyenfuna production mu Uganda yeeyongedde ekyokulabirako ng'ekyo kya sementi ne sukaali naye pointi yange wenjagala tutandikire naawe we nabadde mbuuliza Haji akabadde kamusibye enkalu nti production gyekomye okweyongera kyoba olaba nadde nga nti technically production yeeyongedde but in reality the ability of the population okugenda bagula sukaali okugenda bagula omugaati okugenda bagula sementi ekyo ate kyongedde kukka kati ebyenfuna ebyo biba bivuumulwa bitya kuba Uganda ndabanga bwetyo bweri
Okay. Neyanziza kanzemu era neyanjula abagoberera omanyi nti nze Sentamu Julius akikuttemu. Bwe tuba tutunuulira Uganda, President Museveni ye nga president bayinza n'omukolera speech kitege nibagimukolera ng'omukulembeze era nawo abayambi be ye n'agenda n'akola ki n'agisoma. Kati fe abali ekinoni Nakalembe ogiwuliriza n'ogamba naye omukulu ono bw'aba agambye nti growth ebyenfuna birinnye twali ku bitundu 3 kati tuli mu 6 n'ekitundu. Abitegedde kati abitegedde oba ategeeza ki kati awo ogendera mu ka trading center kamenya miggo n'obabuuza nti kakati sebo bagambye nti production ya cement yeyongedde otandise ekizimbe ayinza okutunula nga Sentamu ogudde eddalo ku mbeera eri mu ggwanga wemba nga sikisobola nakufuna kyakulya. Gwoba nnina ekyokulya olowooza bonna baalidde sisobola kukola ki kufuna kyakulya. Y'ensonga lwaki olaba abantu baddira emmere ne bagikuŋŋaanya bagitwala Karamoja. Gowaawa mu Buganda oyinza okuba nga olidde ng'Ekaramoja wali eyasuze. Ne pulezidenti olina okutunuulira Uganda yonna ti bwe njogera growth ebitundu 6.5 bonna babirina. Wolabira nti mu economics tugamba willingness has to be backed by ability. Oyinza okuba nga oyagala okulya oyagala okuzimba seminti omulaba naye nga tolina busobozi bukola ki bumugula. Yayogedde ne ku electricity n'ayogera dams n'ayogera bino na bino. Ewaya otunuulidde abantu abali ettagga nga waya zibayitako buyise ez'amasannyalaze. Eyo genze wala njagala ogende ku njegoyego z'ekibuga wano Ssekabira yakimanyi buno butundu obuli nzimanyi bwala simanyani nga wozimbye weetaaga emiti ebiri okuva ku muti guli gwolabye ogw'amasannyalaze osimbeewo omulala awo osimbe omulala wali wozimbye gayingire ombuulire sente omusajja otandika ogenze mu omugamba ogambye nti wayalingi yokka gwe wayalinga nkuleetere wayalingi n'emulema naye wano oba oyogera amasannyalaze damu gundi twagizimbye amasannyalaze abantu gabayitako buyisi seminti bakoma mulaba mu hardware abantu bali mu kutunda kiro n'asala akagundi n'agamba nti mpaako ekitundu neneba ayagalako kitundu kati gwonga nti tulina seminti. Actually kama tudoza tukibagondeze bulwanage twagala kola state of the nation analysis nti owa hardware 5 aja genda mu kolero lya seminti aguleyo hardware yawe aguleyo trailer ya seminti nga trailer yo wagituuse Masaka mu economy ennungi ebadde ino kubanga mu mwezi gumu abantu bagiguze atuule nayo okumala emyezi 3 gwe buli lwono olingiza mu hardware eyo seminti ojamulabanga gyali tabuzeeyo production yeryoke naye obusobozi bw'abantu okumugula. Era singa nze nabadde nkolera pulezidenti wange Robert Kyagulanyi state of the nation nga bonna basomeemu ono ali Kololo ono ali Kavule nandimugambye pulezidenti bw'obanga oyogera gamba nti omulundi guno gwokka emisolo ku mafuta tugisaze ekyenkana bwekiti olw'okuba ojja ku seminti ayinza okuba nga omulina naye abantu okutuuka ku katale bakozesa mafuta ge bayongerako emisolo emiyitirivu wewava ability nti gweoyinza okwogera bino byonna tubiraba olowooza singa agami genda mwadiweya wali olaba seminti aliwo kitegeeza singa tubadde tumugula tiyandibaddeyo ontegeke agambye nti gendayo kwadiweya ekimubeezaayo abantu tebasobola mugula singa babadde bamugula yandibadde taliiyo eddembe ly'obuntu bakkiriza okulimba gwe kennyini obadde okola submission n'ogamba nti tugende mu hardware tusangemu seminti bw'abanga hardware seminti bamugula akolayo ki seminti azimba mu hardware yandibadde ku site ng'abantu bakola
nite basobola kujja amafuta baina hold on nina kwa kama senta muno hizo kuba ina point nti singa tugamba nti abaye tufulumeke tugende mu field senta mugenda ku site ezizimbibwa yes ogende ng'onootinga site mmeka eziyimiridde kuba nannyini site eyo bakizimbe ekyo banyumba eyo talina apparently mu kaseera kano talina busobozi bugula seminti yayimirizaamu kati nze ngenda mu hardware nzeetooloola endabe hardware mmeka ezitudde ne seminti ng'agenda kitono ng'abantu yes era akantu katuufu nnyo akantu ako katuufu nnyo lwaki njagala ekyo agambye era n'agamba nti ne sukaali abantu era production eriki waggulu ne amaanyi g'abantu okugula ebiri ku katale matono nnyo twalina supermarket bagiyitanga sky yalina branches zonna yadduka uchumi weeri yaggalawo lwaki baggalawo nga tulina abantu abasobola okugula market yali talina ability to buy abantu bano bagamba abagagga bw'onaatuuka mu Kampala ebizimbe bisituka naye bw'ogenda okunoonyereza bannannyini bizimbe osanga nga ekizimbe ekiriko ham number 1 ham 2 ham 3 bw'onoonya basekabira tobalaba one person has money economy nkalu abantu bakaaba kangu nnyo yamaze okusoma ampuliriza ali essenya kwata mu nsawo yo ssaawa eno eya ddyo n'eya kkono bw'ojjamu emitwalo 10 zigatte oziraga abantu nti nyina emitwalo eno gye 10 n'eno 10 emitwalo 20 mu ngalo zo lw'onamanya nti ekonomi ekula ne bw'okwata mu nsawo eno nga temuli nkalu sente ziri ku mobile money eriko mobile money naye eriko omusolo bano bakuweesa kkono ne bakuddisaako ddyo mobile money bw'obaako n'omutwalo osigazaako nnusu nga 7 mu ddakiika emu bweti nga bamaze okubbako 600 bakubyeko 600 7 ate walinye boda okugenda ku mobile money wali ogenda okugirako osigaza 600 ndi actually I know mutwalo ku mobile money goraba oyina mutwalo ayo ina kanana olina kanana bano kebezibika yensonga lwaki tugamba nti mu Uganda funawo notinga nti mu Uganda singa kibadde kisoboka nze president wange nandi mugambye bw'oba oyogera mu state of the nation teweerabira okwogera ku bulimi obulimi buno kwe tuyimiridde bitundu 81 buli munnayuganda kwayimiridde era bw'oba oyogera ku bulimi tokudaala nti ate ebiri mu buli gamba nti ebigenda okukozesebwa mu nnimiro tugenda bikendeezaako omusolo sinakindi obutabijjaako musolo tusobole okuproducinga olwo gavumenti tesoloza misolo emirimu ebigenda gikola gavumenti erina wangi wejjako emisolo nze wentudde wano nsasula omusolo n'akatebe kentuddeko nsasula pay as you earn indirect tax nsasula local service tax ezaabo buli ne bwengula ekikwanso n'otulo kati ntusasula okwebaka ennyumba mwensula bwebanga ya rentals nakagizimba olina okugisasulira omusolo bagutwala lwampaka akamotoka kovuga mu Uganda nga ka milioni 10 ani atwala 8 so ebyobulimi nze kwenyimiridde byandibadde tebijju nze singa mbadde ngamba Robert Kyagulanyi Center owange kati bano muganda owawe gwe wawandikidde statement yazze kubita bussi yazze tugamba nti agriculture ekuze era abantu bye balima bitundibwa tajjukidde bantu bali mu kulima nanansi enchanna mukaka nti ziri mu kuvundira ku nnimiro ontegede tatunulidde bantu basimbye kabeji zaabwe ziri mu kuvunda tizina bwe zivaayo tatunulidde muganda wange ali mu nnyaanya ekiwangala
tezisobola ekikubo kyafa dda tubadde mu nkuba buli kikubo kyafa dda talina waaziyisa zitwala katale bwazitwala ku katale omulimi aliyo naye amulinze kumufootoola tetulina maketi ya bitundibwa wano naye bw'ojjanaga production yalinye production waliwo akantu akalala ke twerabidde ak'eddembe ly'obuntu tewaliwo nsi weeyinza kukulaakulana mu state of the nation n'otayogera ku ddembe lya buntu tosobola naddala nga waliwo kibba abantu be baakwata kakali bali mu kuvundira mu makomera waliyo abaana b'abantu abali ku misango emijweteke waliwo abantu abali mu makomera lwakuba tebalina babawolereza bali eyo nandirowooza nti yandibadde ng'atunula mukulu wa Ngadya chairperson w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu abantu baalina emisango gyonna abagiwaabyeyo ne Masaka region wano gitunuddwamu bwe giba tegitunuddwamu state of the nation eba erimu ebitege wano ffe mu Lwengo wano mu Greater Masaka waliwo abantu baffe abaasanjagibwa abantu more than 27 lives zaafa mu 2021 babasaba busazi n'amajambiya nojja okwogera n'otayogera ku kintu ekyo n'otagamba nti abantu bano betwakwata tunoonyeza bwe tutuuse wano tutuuse eyo state of the nation olw'okuba obunkenke bungi wano mu Buddu tubadde twagala okuwulira oyogera ki ku good governance ku buli bw'enguzi President tosobola kujja kubugumya lulimi na kutumalira budde ng'oli mu kwogera by the way ne ku TV kwe tulabira nayo tuzisasulira omusolo Star Times biki byonna katutaddewo omusolo gwaffe otusanyalaze twetwokubba kuyaka biki nojja n'otatugambako nti bannanga abali b'enguzi betukutte omwaka guno bali mu kkomera gundi muganda wange mutabani abyogedde bulungi we bali ne Kacaayi ayogedde bulungi n'agamba bannange fe abali b'enguzi abali mu ggwanga lino naffe baatulema buli mwaka guli yakolayo ekyenjawulo n'atambula president naye ng'atambula okulwanyisa enguzi okay ku luno sirabyewo kyanjawulo olw'okuba abantu abateeberezebwa okubanga bali banguzi beyabadde nabo asooka sipiika ali ku sanctions tonazitegeera sanctions zaaliko wano byalemererwayo okuhandolinga enguzi n'abamutadde ku sanctions bennyini nabo bennyini bali corrupt bali banguzi they have no moral authority okulwa abo abasajja abazungu abo tebalina moral authority to sanction anybody on corruption they have no moral authority bw'obanga okaaba tetusobola na beesigamako bw'obanga okaaba n'olaba akukaabirako okaabira ddala bw'aba mulogo tubadde tutunuulira ababbi b'amabaati kiyinza obutatuluma nnyo lwakuba baali tebabba gaffe naye n'otunuulira omubbi w'amabaati nga yali wali akubira pulezidenti mu ngalo pa webala osomye nnyo naye nga ayandibadde mu kkomera ate yali mu kkuba engalo kyabulabe nnyo waliwo n'abakonfesinga ne bazzaako agamu ne bagamba twali tugatutte kakati tugakomezaawo suspect oyo suspect nze ndowooza kooti singa zibadde zikola twanditegedde we batuuse nti kakati ono minisita eyawaayo amabaati wegati atuuse wano nebe bali mukuba nalibadde nsuubira pulezidenti yalibadde era atubuulira nti ku buli bw'enguzi mwaka guno gw'ebyensimbi tulina abali b'enguzi betututte mu kooti emisango 6 emisango 2,000 gimaze okusalibwa emisango bwegiti 8 gikyagenda mu maaso eyo ripooti yandibadde nnungi nnyo era nga bw'okaleese moderator nga bw'okireese kirungi nze mbadde ndowooza era singa tubuulidde bakkaawo omanyika dindako katono aja inaka yogedde wano mu bakuba microphone yekwiri bagenda mu details ezo olaba agenze mu nkuku nyina ki naye ku byenfuna ng'agenda mu details n'akubuulira ne figures amata
tubadde tufulumya billion bwe twajjira mu 1986 nga tufulumya liters bweziti ku ssaawa eno tufulumya billion bweziti emwanyi twali tuli bwe tuti ebyo ngagenda mu details lwaki si eno si nsonga nkulu ensonga ya corruption ensonga ya corruption bw'oba olowooza nti ddala okubba amabaati n'emiti n'embuzi ezaali ziweereddwa abawejjere b'ekalamojja kasonga katono then gavumenti mwagita dda era mwavaamu dda ababakulembera temubamanyi era kyolabira nze neebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange akulembedde Uganda eno nga bw'ayagala bano baava dda ku mulamwa anti lwaki abakulembedde yabawa police direction bwabagambye nti ababba amabaati embuzi emiti egyaweebwa abawejjere b'ekalamujja ako kasonga katono waliwo ekizibu mu ggwanga lino bw'aba agirina nsokera ku ekyo bw'ogamba nti si nsonga nkulu sipiika tiyandizizaayo mabaati ago yagazzaayo yayita mu kooti ki kitegeeza nti buli kimu kibeere mu kooti bwenga ti otutte kooti kibeerawo nogamba yebadde butamwa solo eyino ngikomezzaawo kiggweeraawo ekyo kimu nayagadde dda akabadde kansiiwa kekali aka information k'ebyenfuna nagambye nti okuva ku 10 genda ku 13 lindako kakati kuliza kato ndi ku corruption information yabadde yemabega mungu genda maaso ensonga yange ebadde bweti wafutunange emwanyi 14 n'ogulakirya sukaali egi kati ne bw'oba otunze gumu bbiri ewaabwe gye bakyamubba kuba yo yina ekaluti biriyo ewaffe gumu 3 gumu 4 biri ewaabwe gye sibitegeera ovaayo ne kilo ya sukaali e3 kilo egi n'ovaayo ne kilo y'omuceere e13 n'ovaayo n'omuti gwa sabbuuni ogw'15 ne kilo y'omunyu ey'olukumi5 sukaali munyu muceere byonna kati obijja mu kilo egi era ekinsanyusa ku Ssekabira bw'atuuka awo mu economics olw'okuba baabuwe yayitako yo yadde yakyawa nnyo Museveni mwana atu ebyo tayinza kubivuganya naye ono engeri gyasoma eddembe ly'obuntu n'abannanfuusi abateeka sanction nga tebaziteeka kubatekabira tannayogera olinga amukuba mbadde corruption waliwo abantu bagambye nti babatiitiibya nsawo no mbadde ndowooza nti twandibadde tuwulira lipooti etuwa mu districts mmeka ezitalina service commissions ye zezifunye abafuna emirimu bagifuna batya walimu districts in fact ndoza yali minister Kiwanuka yatuleetera lipooti eyo nga mu districts walimu abantu abafuna emisaala 3 nafuna ogw'ekifo ekisooka nafuna ogw'ekirala ye head of department ate ya headinga kino ebifo 3 nga omuntu omu yakola ki mbadde njagala kuwulira president mu abo bakkaawo be bameka abali corrupt bakutte bameka abo abakwata ssente z'enguudo ezandikoleddwa obuguudoguudo mu bitundu byaffe ebyenjawulo ne baziteeka ku muwago waffe akirungi akizigyeyo olunagama tibaziyisiza eri mu paalamenti ne zikkirira buli omu ng'akonjobolako mpaka oluguudo lwe balulya ne balumalawo ripooti yandibadde nnungi nnyo naye nalabye ne ayigigi nga naye agamba bannaye corruption etulemesezza enkola y'emirimu kakati eyandikutte abali corrupt akaaba eyandibadde abayambako naye akaaba kakati ani anaayamba eggwanga lino muno mu Uganda mwe muli kakati abalala batandise n'okubanga bava ne corruption kati nga babba direct onjugiza firimu gye nalaba ng'abapoliisi beekalakaasa kati ate banani agenda obagumbulula era kyekimu nti waliwo abapoliisi ndoza si mwaka guno naye nayo kyatukuba enkyukweffe ng'abalengera ensonga ng'abapoliisi bapresidings over batunulidde omugenzi oyo yafa yali Sobi ng'akubye press conference ng'agamba nti bannange ebbanga lino Christmas eno tetugenda kubabba era bwe mulabanga waliwo abbye tajja kuba ku kikoosi kyaffe ffe tukulira bano era tetugenda kubba nga
bye press conference mu Uganda nga police wali awo haigigi ng'atunudde kakati tujja kulabayo olukuŋŋaana olw'abaliba enguzi naye kati tutanze tulaba nga bakwe kati bannange zino ze twalidde omwaka gw'ebyensimbi guno tetugenda kulya zino ze twalidde zimala luli twalidde za ddwaliro Lubowa naye kati kasita twekomeze za Lubowa ery'ekiwangala bwe tujja okuzimba jo tujja ddiggusa bannange mutwesige muzituwa ezo ssente nga tewali abuuza zirubowa ani yazibawa kyolabira nti kakati mu Uganda waliwo abaali bagenda okulaba eddwaliro we lituuse ery'erubowa ne babagamba temugenda kugendayo ne bakozesa essente okuteekayo abasirikale okuteekayo ki ezisukka mu bana ze bakozeseza okugenda okulambula nga bagamba mujja kujja okulambula eno nga tumaze okugula engatta ez'okuyingira mu kizimbe bajeti bagiyise mwe muli ebbanga nti abantu basobola okutuula mu parliament naye form of corruption ne batateesa nina lipooti wano ey'omwaka mulamba ng'etulaga ababaka ba parliament nga kasookedde omwaka gubeerawo nga wadde n'okuyimirira nti sipiika nsaba okuyimirira nga takikola nga aliko zero bweti nga tannavaayo kutangaaza baamulonda nti bannange buli lunaku mbadde nsasulwa emiliyoni ezisukka 30 nga nfuna n'essente ezindeeta mu constituency eyo naye nga byenzijjayo sirina gyemiteeka eyo corruption twandikwataganye ku bingi naye gwomanyi waliwo eggaati erikuzibikira mu bino so twandibadde tulaba nti buli mubaka aliko zero nga polisi yamujimbye dda bulijjo gwe zoolya zino osasulwa kukola ki emirundi gyonna tolina wooteesa kyannaku nti kakati bana abantu abasukka mu 200 olaba edda bwe twalemu batabanga tugenze ku kusomero n'ojja ne report era bw'oba osomye bubi muzadde ng'abubuulira taata ng'akutanga mwana gwe oyonoonye ssente zange kati tuyita ababaka bano tukuba olukuŋŋaana balaza nomugende nti honorable gundi oyonoonye ssente zaffe era nze nsaba abawuliriza ebbanga lyonna lyofunye omusaala oyonoonye ssente zaffe oba tetulina kyoyogera okusinza kwa lipooti eyafulu era eno lipooti nze ng'omulwanyize nga atunuulira principles of good governance nkulu nnyo nyera ababaka ataaveeyo kwerwanako n'atubuulira gy'abadde ng'oliko zero abalonzi abagoberera bannange nkusaba gulayo ka new vision oba gamba omuntu wo yenna asobola okukakufotokopingira obeere nako mu nkwawa mu kereziya mu kanisa mu muzikiti mu mukolo gwonna ng'okajyayo ng'okawanika ng'ogamba twabadde tunoonya ku bali b'enguzi sebo gwe lwaki toteesanga omwaka mulamba obaddewa kati yeewozeeko bye yeewozezaako bwe bimulema nga mwenna mugamba omulundi gumu nti kakati ffe abaabuyamba constituency oba Bukoto South constituency okuva na leero ssente z'obadde ofuna bw'oba toziziza mu parliament oba kuziwa accountability tetugenda kuddamu kuwa matu tetugenda kuddamu kuwa katebe ka maaso olw'okuba oli muli wanguzi naye ekyo tekigaana kuba nti gavumenti state of the nation tubadde twagala abatuweeyo ne update ku projects ez'enjawulo ze baateekako ki ensimbi projects ezo zitegeerekeka bulungi waliwo project gye tulina ey'okuzimba Uganda Railway standard gauge railway eya Uganda tugambe nti tuli mu East African Commission ono wa economics abuli era kati nze twazitandika bbiri eye Kenya neyawa ya Uganda n'abantu ne babajjawo tugenda kuleeta project eno president nze singa abadde Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba mufaananyi erinnya Ssentamu nmugambe bw'oba ogenda kwogera yogera ku Uganda Gauge Railway abantu bajagala ebyobusuubuzi bitambule etuuseewa ne project simanyi ono alina information nnyingi nnyo tofaayo
olina information nyingi nnyo era bonna ofunye akaseera ako ojja tubuulira weetuuse njagala batuwe president yandibadde ayogerako ne ku bye health ebyobulamu tubiteekamu Maputo protocol etuwa obuvunaanyizibwa nga Uganda etteeka eryo okuteeka ebitundu 15 mu byobujjanjabi obuyagala n'ono abyagala naye mbyagala tebiriko bibiina bya bufuzi yandibadde atubuulira nti ffe mu Uganda mu health tutaddemu percentage bweti anti kijja kujja mu budget anti waliwo abadde atuwa state eri yaso eri jaliko jatuwa status yali badde atubulira nti olw'okuba twateekamu ebitundu mu byobulamu bino bye tutuuseeko we tutuuse tuzimbye amalwaliro buli region tugiddate mu regional referral buli region erina abasawo abalongoosa nze nandibadde ndowooza kangu nnyo by the way nze mbadde ndowooza nti president atuwa bwi percentage natugamba nti twagamba ebitundu 8 ku 100 tugenda biteeka ku kuzimba amalwaliro tuzimbye ebitundu 6 abiri tugwa musonyiwa naye kakati okyali mu folofoto wa Lubowa wano mu Lwengo watusuubiza nti mutusazeeko ku district ngenda tuwa ki eddwaliro tukyajjawa Masaka ekalungu ndoza babe kalungu balyoke olwokuba district ezo bazisala lumu nebagamba nti abekalangala abawa mwe tubasalira yeyo okufuna service delivery tubaleetera buweereza amalwaliro gajja kumpi n'abantu neninda abasawo abananongosereza buweereza sebo gwatuuka buli district erina kaawo district erina kaawo n'assistant wako ni RDC naye n'assistant RDC ne obwo buweereza kakati ekyobulabe ekirimu ekyo twaddira twayoza ne twanika mu ttaka luli walinayo ne RDC kakati olina RDC giso piso iso eso chairperson biki administratively abandikoze ku ebyo bebali eddwaliro ddamba bebafuna bebalirya omusaala gwabwe guzimbiddwa omusaala gwabwe gwe gwandizimbye ki kakati ate ovudde ku musaala ogwo olina ababaka ba palamenti abasoba mu 500 nze nno pulezidenti wange nanimugambe omugamba nti ababaka ba palamenti mu state of the nation nti ababaka bameka abajjanjabiddwa mu constituency zaabwe atuwe percentage kiryoke kituyambe okumanya nti n'omusimbi gwe babawa baguzaako bwa mu bitundu byabwe naye bagwezibika buki bwezibisi kati ebyo byonna form of corruption and bad governance ensonga esembayo nze gye ndowooza nti yandibadde enkulu kwe kunoonya way forward bino byonna bitulemye byenjogeddeko byonna bokkiriziganya obubbi kakati buli institutionalized unagambye tetukyabusobola byonna ng'ebyo byonna weebiri tulowoozeeko ku democracy nti ebyo byonna